Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nagyegattako. Kakati waliwo munnaffe wano wambuuzizza ekibuuzo waŋŋambye mwalina enkoko ewaka ng'enkoko eyo ya muzeeyi wammwe naye enkoko mwasalawo ne mugirya nti naye ofuna ekirooto nti abasaba enkoko ye. Kusookera ddala ebirooto byo bizibu nnyo okuvvuunula ekirooto nga bwe kibadde. Ekyo njagala mbabuulire. Naye kye njagadde okubeera nga njogerako ku nsonga eno kwogera ku ebyo ebintu bazeeyi bammwe babeera baleseewo naddala ebisolo byenjagadde okubeera nga twogerako. Ebiseera ebisinga musobola okubeera ewaka wammwe eyo mu kyalo nga mulinawo tugeze embuzi naye ng'embuzi eyo muzeeyi wammwe tagitunda tagitta nti bamugirye wabula n'ebeerawo n'ekula n'ezaala naye nga tagitunda. Weebanga tugeze ng'efudde era ng'anoonya eyo yennyini nga bw'ebadde amabala agalimu nga bw'ebadde era gy'azzaawo. Ebiseera ebisinga embuzi eyo teetaaga kubeera nga mugirya oba nga mugitunda. Mulina kusigala nga mukola nga muzeeyi wammwe ky'abadde akola. Ebiseera ebisinga abantu bano ab'edda abo bajjajjaffe bakitaffe baabanga n'ebintu byabwe naye nga babitambuliza nnyo mu bisolo ebyo. Ng'ekisolo ekyo singa kiva ewaka mu abaana mwenna musobola okuyisibwa obubi, musobola okufuna obwavu, musobola okubeera mu mbeera etali nnungi olw'ekyo kye mwajja ewaka, olw'ensonga nti kyawaka kyammwe temulina kukiggyawo, kitambulira mu nnyumba yammwe eyo. Ekisolo ekyo nga temulina kukiggyawo, temulina kukirya, temulina kukitunda. Nga n'ekiba kifunye buzibu tugeze nga kirwadde ne kifa nga mulina kunoonya ekyo kyennyini nga bwe kibadde. Nga weebanga ebadde ente musobola okubeera nga waka mulinawo ente tugeze ng'oba teyina mayembe kuba mulimu ente ezo batera okukozesa nga gye mulina ewaka naye nga mirembe na nnaku ente eyo ogirabawo nga ne weeba etundiddwa era nga banoonya etoototo naye ng'efaanagana ng'eri. N'olwekyo ente ezo mba mulina ozeegendereza, temulina kugiggyawo waka. Muzeeyi wammwe waafa era nammwe mmwe abasigaddewo gwasigaddewo ng'omusika fuba okulaba ng'ekintu ekyo kitwala mu maaso. Ente eyo tevaawo bw'ebanga efunyemu obuzibu era noonya eyo. Kati okugeza waliwo enkoko ez'enjawulo. Musobola okuba nga ewaka mulinawo enkoko nga mugiraba enkoko tugeze oba nga ya bbulaaka yonna nga terinaamu bbala lyonna naye ng'enkoko ezo mulaba teziggwa waka. Ne weeba efudde ng'ekuze nnyo era nga bagikomyawo era nga muzeeyi wammwe era ng'agulanga eyo ng'ebaddewo n'agizzaawo. Ebiseera ebisinga ebintu ng'ebyo kuba mulina obyegendereza, temulina kubeera nga mubirya oba nga mubitunda. Mukitegedde? Gwaŋŋambye nti oloota muzeeyi wo ng'abasaba enkoko ye. Kye muba mukola mudde mugule enkoko eyo nga bwe yali efaanana mugizzeewo ewaka. Kye nnyinza okubuulira kuba ebiseera ebisinga ebintu ebyo bw'obitwala ewala ennyo ate bajja kukugamba ebirala ebisukka ku ebyo. Bw'oloota ekirooto n'okibuulira omuntu akuwanvuya ate n'akuyingiza mu birala. Kakkana ng'akugamba nti jjajja gundi abanja, jjajja gundi bino, jjajja gundi biri. N'olwekyo mubeere beegendereza mu birooto ebyo. Nga bwe mbagambye nti bintu bingi bibeera ewaka awo nga bazadde bammwe tebababuulidde naye nga bikulu nnyo nga bisaanidde okubeerawo ewaka. Nga embuzi, ente, embwa, endiga wamu n'enkoko ezo ez'enjawulo mu kkala ey'enjawulo. Era n'embwa musobola okuba ng'ewaka mubadde mulina embwa okuviira ddala emabega ng'embwa eyo eri mu kkala ey'enjawulo oba nga ya bbulaaka nnyo nga terinaamu bbala lyonna naye ng'embwa eyo ebaddewo ewaka wammwe mirembe na nnaku olw'okuba bazeeyi bammwe bafudde ne musalawo ne mugikuba n'efa oba ne mugigoba ewaka. Kisobola okubaviirako okubeera mu mbeera embi oba okubonaabona, okuzunga n'ensi eno naye nga kivudde ku mbwa eyo gye mugobaganyizza ewaka. Olw'ensonga tembwa eyo okubeera ewaka esobola okubeera n'ensonga lwaki weeri ewaka. N'olwekyo mubeere beegendereza ku bintu bya bajjajja bammwe oba bya bataata bammwe bye batera okuleka ewaka naddala ku bisolo ebyo naddala ebyo ebibeera ewaka nga kiri kimu, bibiri, bisatu. Mugezeeko okubeera abeegendereza ebintu by'ejjajjawo tobyonoona wamu n'ebyataatawo bitwale butwazi mu maaso naddala ebyo eby'ensonga. Kati nga bwe njogedde ku ekyo bwe kityo bwe kiri kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.